mikwano abali ku Mabirizi Herbal Product. Nze Ssenga Muto okuva mu Mabirizi Herbal Product. Lero ekindese mu mikwano gyange nga njagala kubakyala. Abakyala musuuliridde nnyo amaka. Abakyala temukyamanya kiki ekyakujjeewamu okujja okufumba ow'omwami. Engeri gye ebintu ebyajja ebya internet ebyajja ebya digital kati omulembe mugufudde gwa digital. Temukyafa ku baami. Omwami akomawo, omusajja watu afuluma enju n'agenda n'anoonya 10. N'avaayo yenna akooye. Bw'akomawo ewaka gwe omukyala oli mu ntebe ate baleeta omulembe ogw'entebe. Yenna ne baleeta omulembe gw'entebe n'atuula muli n'azingira emigere. Yenna n'abeera nga alinga eyamalako. Kati ate baleeta internet, WhatsApp, wano simanyi ku Google, simanyi ku biki ebyo. N'abeera okwo, omwami n'akomawo ewaka ne yeeyingiza mu nju. Musajja watu n'agambye kantwalireko omukyala wange ak'okulya. Kantwalireko omukyala akantu kubanga munnanga njagala. Yakusanga n'ayingira n'anoonya owakateeka n'avaawo n'agenda mu kiyigo. Temulina mazzi kyokka ayagala okunaabako. Gw'oli ku ki? Ku WhatsApp ozingidde n'ebigere n'otunula. Musajja ati n'akomawo n'ava gy'avudde n'amaliriza n'ayingira n'atuula n'okumubuuzaako ne kigaana. N'olemerera okumubuuzaako n'omugamba kulikayo mwami munnange bibadde bitya. Tewaliiko wadde n'akantu akamusikiriza okwongeramu ki amaanyi okeera ku makya ogenda okunoonya. Omukazi n'obeeraawo n'otuula n'avaawo n'ayingira mu nju n'agona kyokulya ate n'ojja mu by'okufumba. Mwamanyira emmere amatooke n'ogasuula mu musepiki owona n'agasotesa kigere kubanga olaba tolina budde busibaaki mujja ne mukola enjala zonna nga ziri bwe ziti. Tasobola nakukwata mwoza ebikopo kyonna kiri bwe kiti okikwata omwami oli mumuwa ekyokulya. Bannange abakyala mbagamba tuddeyo ku mulembe ogw'edda. Omanyi lwaki bajjajjaffe baafumbanga? N'afumba emyaka 80 nga naye omusajja tamukubangako tamuvumangako. Omusajja nga ne bw'abanga amukubye nga musajja yasobeza naye akubye omukyala yeetonda n'afukamira nsonyiwa mwami sijja kuddamu biki naye yo tebikyaliwo. Omusajja ayogera nange nkola ki? Njogera. Ate bw'olaba omusajja ng'abikooye n'agenda ebbali ne kikuyisa bubi. Omusajja mwenzi era takola ki? Naye nga ggwe bakyala bannange abasajja bajja tulekawo. Abasajja bajja genda bafune ebikazi biri eyo byesirikira naye nga birina ebintu byabajja genda lye ku ttooke eriboobedde lyonna lijja lisena ligenda ne fooko bwe riti n'agamba naye kiki ekinziza eno wafiida ne bakulekawo. Mulekeraawo omusajja komawo mukuliseeyo ne haaga tebagigaana. Mwekukahaaga omugambye mwami mukulikayo neyanziza mukwano. Ne bw'abanga aleese ng'aguze kagundi ka 5 ne bw'abanga aguze bbajiya wa 5 gyeyanze fukamira. Temukyayagala fukamira mukuba ebino ebivivi bijjako ki ebya bbulaaka bireke. Gwe fukamira omusajja omulage nti yasinga wa ewaka. Omusajja omuteekemu amaanyi. Omusajja abeerenga buli wabeera alowooza ku ggwe. Banange temukola ki? Tukole ekintu kye tusaanidde okukola. Omukazi kola ekintu ky'osaanidde okukola ki? Okukola. Era nga wano basenga Bamibirizi mu bahabo buli kaseera babalagira mukole kino mwana atwalako mu kisenge n'akola naye mubirabanga ebintu eby'okukola ki? Ebyokusaaga n'ogamba mubikole naye nga aba akuyamba naawe nange tubeere kitya? Abaami balekere otulekawo kuba kati omulembe guno abakyala batulekawo nnyo. Batuleseewo nnyo era obufumbo tebajja fumba. Omukyala afumba ennaku 2 oyo ne bamulekawo. Olowooza lwaki? Mpisa zaffe. Naye nga nze Ssenga Muto okuva mu Mabirizi Herbal Product nga tubaagaza okuba obulungi. Tubaagaza mubeere abakyala abalungi. Buli omu gw'alinyumizaako ne munne mubeere nga obufumbo bwammwe bugenda mu maaso. Mbeyanziza musigale nga mubeera ku Mabirizi Herbal Product. Webisingawo mujja bifuna mutukubire ku manamba g'essimu ge babawadde tusobole okuba nga tutambuza ekintu kino kigende mu maaso. Mwebale nnyo.